Tomutalinga Kyagulanyi okuyita mitendera gyenkulaga nga security tennategeera kizibu ddala era ekiraga ati akatambi kaali kadda oba tukwatagana kizibu ddala kubanga kati wano bw'otuuka wano weekugamye omaze okuteekamu ebinkumu ng'ovudde eno n'emigogo gyonna waliwo makati w'obeeraawo akakatambi emikisa giba mingi nti kadda tekaali mu mbeera eno now police etugamba bulijjo tebamunoonya ine gwe ne baketaaye n'akulabyawo ng'aleeta ekiboozi simanyi bafaatha simanyi babaagala abakazi ne mubaketaaye kubanga omulimu gwange teri nganze kwogera ku bukatoliki bubi oba bituufu oba si bituufu tobyogererawo wendi tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba parliament wa east teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Adono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitiira omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Geoffrey Mayanja yenze ndi wano ne Innocent Tegusulwa gwe ndi naye olunaku olwaleero wiiki mpya tuzze tubyogere sebo kulikayo mu weekend tuvuddeyo bitambula bitya mwe tuli mpola bitambula bitya tetuyina tabu n'akatono weekend yabadde mu Eid al-Fitr ku Lwokutaano kati wiiki ino ndowooza Easter naye eri mukoona bitambulidde wamu n'olwekyo ffenna tambulira Easter yaddi Easter Monday kati eba ya Sunday kati eba Easter Monday Sunday yaddi weekend wedoza ennaku tezibaana ziri ziba asatu Eid yabadde ya Lwakumeka yabadde ya Lwakutaano ezo zennaku meka Easter esembedde ddala zennaku ziyinza okuba zabadde nga 31 ku Lwokutaano ku Lwomukaaga Easter ya wiiki eri gigiremu soko gibale tulabe kubanga kimanyi eba yennaku 4 kona mu Easter 26 Easter 26 katulabe nekyo bwebimanyi ebayo Sunday ebeerayo Sunday naye kyemanyi teka kubanga ennaku z'omwezi 5 ennaku za mwezi 5 omwezi ogujja omwezi ogujja leero ennaku z'omwezi ziri 23 ya wiiki eri kati wiiki eno ogenda obeera ekkubo ly'omusaalaba olwokutaano olutukuvu ekkubo ly'omusaalaba lya Lwakutaano luno kati tuyitaawo mu Sunday Saturday Sunday Monday then Easter bedde ku Sunday ddako Easter Monday eri gye bayita Easter Monday Easter Sunday then Easter Monday nga 5 ye Easter omuntu anoonye kasente wankati wali manzaali gayidi gaweddemu ebisajja byatugereze mbu omuceere mbu byafumbye omuceere nga guli kiriya nnyo ne kati mbu Easter omuceere gujja kuba gwa gundi gwa majaani mbu abatali basiraamu mbu bo badira piraawo ne bagira majaani ne bayoga ati bakoze piraawo naye nga majaani batekamu majaani kandi bafumbye piraawo akati bwe tujjidde olunaku olwaleero nga waliwo ebaddemu mu weekend awo okankubuza ekibuuzo ekisookera ddala intelligence ya Uganda gwe olaba ekola etya okusinziira ku bigenda mu maaso kubanga tujjukira bulungi nnyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu president yakyogeddeko awo CDF yavaayo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bamwa intelligence nti Robert Kyagulanyi Ssentamu embassy ya America ye mukweka era navaayo n'abyogera awo kati embassy nevaayo n'etabuka awo vanyuma navaayo ne yeetonda n'agamba nti aba intelligence bamuwa ebifu kakati waneeno yavuddeyo n'agamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu nti eggwanga yali yalifuluma dda mu nnaku z'omwezi yagambye mu nnaku z'omwezi 26 omwezi gwa January nti eggwanga bwe yali yalifuluma kyokka nga ate mu budde obwo yali alaga nti ate omukulu embassy ye mukwese kakati nga
Kyagulanyi ne bweyafiiridde n'agamba nti no on 30th January you said I was hiding in the US embassy. Now you are saying I left on 26th January. Naga nti kakati ate so why then did you mount roadblocks everywhere searching for me until 14th March? Nayogera n'abo abakwatibwa mu kaseera ako waatali nga kigamba okuba nti mu kukwatibwa kwabwe n'okwaza amayumba gaabwe bali banoonya Kyagulanyi. Era wano mu kusembayo n'agamba nti naga nti intelligence ye ya government oba ya General Muhoozi teri intelligent okusinziira kuba engwala n'ebyogerwa. Kiraga Kyagulanyi yalaga nti oba oli awo bo tebamanyi nabo kiddako eriye. Okay, one, kyalina okumanya ku intelligence. Intelligence ya Uganda ekola. Ate ekolera ddala. Ekola. Intelligence ya Uganda ekola. Naye. Eggwanga oli okulitamuza emyaka 4 n'omusobyo. Intelligence eteekwa okuba nga ekola. Era ekolera ddala. Wabula intelligence mu nsi yonna ine ekizibu kimu. Ebanga bw'olaba golikipa. Golikipa wa team. Nti omuntu oyinza omuteebi wa goal striker alimu goal 9 nga mulimu penalty n'ebirala goal zaalemeddwa 9 bw'ateebeemu emu agenda ku front page ne batwala ekikopo naye ate ye golikipa ne bw'akwata emipiira 9 gumu ne gumutolokako buli omu avaayo agamba yo golikipa taddanga wano ninga akutte 9 ogumu gwe gukoze eki kati world over waliwo omwami bamuyita Mark Vijay Mark mugwanya Mark Mark oyo yakyusa nnyo obulabu bwange nze nakulirawo n'akulabye twabeeranga mu bibanda ne Mark yagamba nti kye bayita security oba intelligence kwe kuddira crap of no sense no creating a sense baleeta ebintu bingi ebitakwatagana mu nsi yonna ne baba security kebe Mossad eya Israel kebe CIA eya America kebe security zonna KGB eya Russia ne security agency zonna ziba n'obuzibu obw'enjawulo kubanga information yene ejja nnyingi Katonda agisengeka agitabulating okugijja mu agisengejja kiba kireetamu obuzibu. Botuniya abasajja bagezaako okunoonya nga bolaba Bin Laden ba Carlos de Jaco ba Chapel ba Escobar abo bonna banoonyeza okumala ebbanga ddene ojja kwesanga nti intelligence etuuka ekiseera ng'eyina ebintu bingi kibayita leads yasobola okutuusa ku ekyo n'ebimu ne bivaamu ebirala ne bitavaamu okusinziira kati z'ensonga za security ziba nzibu nnyo ddala ninga emirundi egisinga security ebeerawo era eba ekola ne wano olugendo lw'oyogerako olwa Kyagulanyi Center Honorable lwalimu ebintu bingi ebitakwatagana musonga biviira ddala ate waggulu nga bw'ogambye nti yagamba nti yafuluma meka 26 yafuluma 26 ate nga yali agambyeko nti akola ki nti ali mu embassy ate n'agamba nti ba mountinga roadblocks roadblocks eziraga nti bamunoonya ate nakatambire kayogeddeko General Muhoozi aka okuyita mu Rwanda kayogeddeko ate olwo information yegamba nti akatambi ako kemabega sika biseera bino ekyo ndekyo kisoboka akade katambulya ku mutimba ekyo ndekyo kisoboka kisobokera ddala nti okuyita e Rwanda kubanga kiba kizibu okuyita ku airport omuntu yena yali alinnyako ennyonyi stages z'ennyonyi omuntu aba azimanyi bulungi kuba bw'oyingira mu nnyonyi checkpoint kati bw'ogenda wano Entebbe checkpoint etandika tunatuukana ku kisaawe mwenna ne babagamba mufulume emotoka nga temunatuukana ku kisaawe mwenna ne bagamba mufulume emotoka mwenna ne mufulume emotoka okujja ku driver emotoka ne bajaaza ne mugenda ku kyuma mwenna ne mujjamu emisipi ne mujjamu wallet ne mujjamu buli kimu kyonna n'okijjako tonatuuka ku kisaawe kya Entebbe Entebbe ennyonyi oba tonatuuka n'obijjako byonna emisipi n'ogijjamu n'ojjamu engatto Entebbe wano ate airport zonna bwe ziri airport zonna bwe ziri
byonna n'obijjamu n'obiteeka wali n'osigaza mpale yokka n'andaweya nga tolina nakatu mpale andaweya nga tolina musipi n'ekimu bw'otuuka wali ne bakuleka n'oyingira n'oteekamu ebinkumu ebiraga nti oyo mayanja oba oyo Kyagulanyi oba Tegusulwa oba omuntu yenna yenna n'akatabo ne bakalaga n'oyingira mu section endala kati awooteramu ebinkumu ogenda mu section eri eno ne basibayo n'eri ne basibayo ne mbeerawo makati nga tokyasobola kuddayo eri ekituufu naye bwe tujja wano ngezako kulaga kyengezaako okugjayo nti okuyita ku airport kizibu kyengezako kugamba anti kizibu naye kyembadde ndaga Katambi kali kubanga General Muhoozi yakogeddeko wano nti yayita Rwanda biki bikinabako ne byayogera awo naye Katambi akagambibwa okuba nti no yayita Rwanda kebaalaga kafuluma akabadde katambulira ku mutimbagano kigambibwa okuba ti sika biseera bino kemabega ate yekalifalinga kati nkulaga ku intelligence okukigata ne kiri ekyo tubadde twogerako ati kyengezako okugamba ekyokuba nti yafuluma nnaku z'omwezi 26 ate ga nnaku z'omwezi eza ate yagamba natali mu embase kyengezako okugamba nti omuntu alinga Kyagulanyi okuyita mitendera gyenkulaga nga security tennategeera kizibu ddala era ekiraga nti akatambi kaali kadda oba tukwatagana kizibu ddala kubanga kati wano bw'otuuka wano weekugambye omaze okuteekamu ebinkumu ng'ovudde eno n'emigogo gyonna waliwo makati w'obeeraawo nga tokyadda mabega tokyadda mu maaso nga bakuteekerateekera ennyonyi awo musobola okumalawo essaawa 2 ne bwoba ogenda bya bulijjo musobola okumalawo essaawa 2 nga muli mu makati awo tokyasobola kuddayo eri tokyasobola oli awo mu transit kati awo bajja ate ne babateeka awo walala we mulinda ate mugende mulinnya ennyonyi kati process yogenda ku kisaawe abalinnya ennyonyi bajja kuba banjulira ekitone nnyo omalawo essaawa nga 2 awo n'okusoba nga tonnaba kulinnya nnyonyi kati bw'obanga oli muntu nga Kyagulanyi okiraba kizibu nnyo okubaleza essaawa 2 kuba buli akulaba kaakumanyi buli akulaba waakumanyi kati wa security agamba nti amoye takumanyi takulabye ekiraga nti kisemberera obutasoboka kuba nti oyise ku kisaawe mu ndabe ya bulijjo eyalale person kiba kizibu nnyo ndekyo akakatambi emikisa giba mingi nti kadda tekaali mu mbeera eno now poliisi etugamba bulijjo tebamunoonya aveeyo akola emirimu gyo ye statement ya poliisi gibadde etugamba buli kaseera nti affe tetumunoonya bw'aba alina gye yeekwese omwogezi wa mama wa government omukulu bali omunsi Chris Dr. bali omunsi agamba nti alemene kwe era ye tooku yembo ya poliisi naye ngegamba tetulina ffe tetula kye tumwagaza ninga obubonero bwonna bulaga kirala nadde obw'amaka ge na biki bulaga birala n'olwekyo nti lapses olusi ziba mu security okusinziira ani acommunicatinga oba biki zibeeramu n'olwekyo kyendowooza nti engeri yonna gye yafuluma mukama yamanyi kubanga ogenda n'olaba waneeno ebiseera ebisinga ne bakwata futu soja emya futu soja ne bamukwata olwokuba abeera ku kavulaawo ne bamutuusa mu gye bagamba nti basement agenda okuteebwa nga oba akubiddwa mu mbeera yonna gy'alimu naye ebiseera ebisinga statement ze basinga babuuzibwa Kyagulanyi azzaako ki Kyagulanyi azzaako ki naye nga gwe babuuza kapere emya futu soja asobola okubeera ku kitebe n'amala emyezi n'emyezi nga tasembedde ku Kyagulanyi kugwerako naye okumugamba nti nno basuza otya okitegeera oba oluusi ku gavumenti abantu abamu balabanga obwo obunafu mu byonna kubanga bw'oba nze ndowooza nti bw'obeera wakukwata kubuuza muntu Kyagulanyi azzaako ki bw'okwata Nyanza okitegeerekeka bw'okwata sekutale jeno Mamira Obwongo yakitegeerekeka bw'okwata kale waiso mufumiro nga bwe yakwatibwa n'omubuuza ebyo kitegeerekeka oba omuntu omulala yena ali mu status eyo ey'obukulembeze mu NUP naye bw'okwata futu soja n'omubuuza nti omusajja azzaako ki nze waba olabikanga wabeerawo obunafu mu security nakibayita reverse psychology nti bw'ogamba ti kati bwana mayanja nga omuntu oyagala kwebuzaabuza kudduka oyinza kutambulira emmotoka etya
ng'obadde muntu w'amaanyi mu ggwanga tulaba nti bw'olinnya emmotoka ey'ebbeeyi basobola okutegeera amangu nti wali badde olinnya kavitiizi oba ekimotoka ky'amanda tulaba nti oba seefu ng'okirinnye okusinga avuga mpenkoni kyegezako kugamba kyekiri maaka kyeyogera mwogezi wa firimu mu security byonna ebitwaliramu ne bwe bagolaba nga atalina makulu security ye emuwa amakulu kubanga mu security singa oli ajja nga yabadde nga father omwaza oba tomwaza nga bagambye okuyitawo ng'oli aze nga yabadde nga father omwaza oba tomwaza oba nga yabadde nga imaamu omwaza oba tomwaza bw'ajja nga omukazi omukadde ennyo oba omusajja omukadde ennyo omwaza oba tomwaza bw'ajja nga omwavu ennyo nga yabadde ebigoyegoye omwaza oba tomwaza kyengamba security etwala negative psychology nti omuntu gw'otasuubira kati omanye abasinga okuba ebyama mu ofiisi bano abeeramu oba ofiisi messenger gw'otasuubiriza ekyamati yakisomolamu kati ye security terina kyetwala for granted buli muntu yenna egenda egezaako wano osanga eneefuna kyekola ki kyesobola okufuna oba waliwo yawulira kyeyawulira oba waliwo kyeyalaba oba waliwo ekikola kitya yo bweki bwekitwala kati yo wonna etwala wujumula nemanya nti odo ayinza okuba omwangu okwogera ayinza okuba talina kyamanyi kubanga ne bweba poliisi nga ekola etya nga eri mu kitundu waliyo abawozi b'emisango esobola okuyoola bonna negenda ekolera screening nga teyisobola gamba nti oli oba ono eteeka butezi kawungeezi neyi mwenna negende ba screening betadde nebata betatadde netabata nebeeremeddwa okumanya naye ate mulimu beeraba nemanti ono omuntu wabuvunaanyizibwa okusinza kuba otunoonya tunoonya mubbi wa nkoko oba mubbi wa kasimu naye obawo gwolaba nti bw'osanga mwami Tegusulwa n'omusanga bw'oti tuwaba omuntu gaga nti naye ono muntu alabika okubeera nga buvunaanyizibwa sigamba nti okwata buli omu era kyova olaba nti ebiseera ebisinga ekiro nti abantu bangi batambula nojja kulaba nga poliisi nti ekutunulira butunulizi bweti nekulaba n'agaviiri nekulaba olina omuttuntu ogutategeerekeka bipalepale byoyambadde ebigatogato byolimu negagwe ojja tugende kyokka ate nesanga nze Geoffrey Mayanja nga nyambadde ekijento kyange nga ndiga nti muntu ono alabika ye waaki negati era biraba ebiseera ebisinga ga nti gwe yitawo genda ne bakoleka oluusi ne bakubuuzaayo katono nti oddawayo ki gwe genda naye ate nolaba ali afaana mu mbeera etategeeka gye beekengera ye ne bamunywerawo nga tewali kyakoze eki nga tewali kyannyonnyodde anti ensonga gizeemu owali ensobi awo nti omuntu omukyamu ku kyalo abba obusimu kabe nga abba n'enva aba ne kaadi y'ekyalo aba n'ennangamuntu aba ayambadde bulungi lwaki ekimukozesa ebyo ki ekimukozesa ebyo kubiitinga bwongo wa security kati ate ono amanyi mbu talina kyakoze taba nabyo na bino byogamba byonna nga bamudescribinze ye tamanya nti bigenda muleetera obuzibu kati ono ate ne balekawo omuzi w'emisango ne batwala atalikola ki bakwata atali muzi wa misango ne balekawo omuzi w'emisango lwaki nti kimu kyonnyonnyodde bwetutunuulira nti ondo yababuzaabuza n'ayambala bulungi ekitambulisha akirina kadi y'ekyalo nanga muntu byonna abirina naye nga tiye mubbi lukulwe kati tono Rastaman ate yesi mubbi ate poliisi gwerowooza nga ki kati kyekiri kye mbadde nkugamba nti oyina okwegendereza enfaanana y'omuntu terina kyetegeeza omuntu yenna asobola okukola ekintu kati tosobola gamba nti ono ayinza okikola olutasobola kikola era kyova olaba mbi Rastaman ono afaanana obubi bamuyoolera bwereere naye ng'ate oli omuyaaye yennyini abikoledde ddala ye yabaze ye n'abeera kiriya kati awo wabeera ekintu bwe tutunuulira okuva lwe twava mu kulonda bagamba era wakyogeddeku wano nti bagamba nti Kyagulanyi tebamunoonya ate waka iwe balemeddewo roadblocks zifuse roadblocks n'ebyogerwa byonna kitegeeza nti Kyagulanyi intelligence ya Uganda agibeetinze kubanga babeera nga mugonga yalimu teyayita ku kisaawe Entebbe onnyonnyodde nti emitendera gy'okusaakinga gyonna ginnyonnyodde
kiba kizibu nnyo kubanga yita ku kisaawe. Ekirala tine ku boda za Uganda nawera wabaawo security kukebera abayingira n'abafuluma n'ebirala bifaanako bwe bityo. Naye n'abanga yabayitako kubanga gamba nti yabuka bubuusinga kinyonyi n'agenda. Kiregeeza nti intelligence ya Uganda agibitinze kubanga bulaba n'ebino makaga amatu bagenzi ne basaakinga waliwo ono omuyambi we bagendayo nenga labo nababuzi kibuzo kimu Kyagulanyi aliwa. Anti kati kankuwa ekyokulabikira mu mayanja emu ku nsi ezisinga security mu nsi muno America ne abana bagiyingiraga security tetegedde ekyo kimanyi America abana bayingira America nga security tetegedde ne basala okuva eri ne basala okuva Cuba neno ne basala omuntu layingira America mu ngeri etakwatagana nti omuntu bwaba yagala eddembe lye asala amagezi gonna era kyo vola baba abo boyogerako sigamba nti baba banoonyezebwa just bantu ba bulijjo ne bayingira mu ngeri yaabwe oba bakyamo bakine ne bayingira mu ngeri yaabwe naye tuli ku muntu government gwetaddeko amaaso okitegeera nga bwe nabira wano nti Bwe Tegusulwa nga ndi wano nokkirirawo nga nkutaddeko amaaso bwenti nti omuntu omulala asobola okujja nampitako na wano ne bambuuza gundi wamulabye nga sinnamulabako ninga teyampiseeko awo olw'ensonga ebirowoozo byange tebyamubaddeko naye omuntu gw'otaddeko amaaso n'omulaba nga adda wali nakkirira wali nadda wali bw'ati tekitegeeza nti bw'oba kwe newombuliddeko ne sikulaba nga mbadde nkutaddeko amaaso kitegeeza oba omubiitinze osobola nekyegezako okugamba nti n'amawanga amanene tukwatagana abantu kati era nja kuddeyogera ekyokuyingira Amerika oba okuyingira eggwanga lyonna kati no Uganda no terina na borders ziri awo Uganda eri polas nnyo omuntu asobola giyingira wonna wonna wayagalidde kuba bw'aba tayiseko emalaba wali ku boda oba wa omuntu asobola okuyingira awantu wonna wonna kati gana amawanga ga Afrika gonna nga boogalaba okuviira eddala abantu bagayingira mu ngeri ey'amankweto etategereka era omuntu n'afuluma era bw'oba otunulira wano abantu ekibaddewo wano Uganda bannabyabufuzi bonna babadde bafuluma eggwanga n'amawanga bakawuko ekyokulabirako abantu abanoonyezebwa Yoweri Museveni Kagota yafulumanga eggwanga lino n'aliyingira nga security agikubye ekimondi Dr. Kizza Besigye yeyingiranga n'afuluma ng'eggwanga likoze ki Sejjusa n'abalala katata okwemulula in fact kino kankireete n'abadde wali abadde ambooza mbu mu lulimi lwaffe bakiyita ku bwaka mu lulimi lwaffe olwa ghetto agamba musajja oyo yabwase musajja kati kibayita okubwaka kankugereze His Excellency Kyagulanyi kyaliko teri atakikoze wano Jesus Christ yakikola n'avaawo agenda kudda buzza Yerusalemu yafuluma n'ababwaka n'adduka Nabbi Muhammad emirembe n'okusaasira beere gyali yafuluma Mecca n'agenda Madiina n'akoma obukomi Nelson Mandela nga bazungu abakabbulu bamunoonya yabobwaka n'afuluma South Africa Nelson Mandela n'abaddukako n'amala n'akolaki n'amala n'akomawo n'olwekyo ekintu kyakyagulanyize mu kutunula kwange kibaddewo era kisoboka abo bonna benkugambye bazze badduka nenga bamala ne bafuluma eggwanga ne beetereza ate ne bakomawo mu ngeri endala bibaddewo byonna naye kyetunula kyekino kubanga osanga omwogezi w'amagye n'akugamba ti singa tumwetaaga tasobola kufuluma eddakiika n'emu tulina tekinologiya yenna naddala ng'okozesa essimu naddala ng'okola because Kyagulanyi ekasimu yate okubanga abeera nayo kubanga obaka abadde abusindika nakwata vidiyo n'abako byayogera ku bibaddewo yayogera ku mataba nayagaliza abasiraamu ekisibo ekirungi n'abatali basiraamu azaba obubaka obw'enjawulo ng'alaga nti mwali muno naye nga tuwamagye najje nagamba nti ife singa batusobola okumufuna tumufuna bulungi kwa tulina buli intelligence yaffe tulina buli kimwe ky'amaanyi tulina buli okitegeera nga bakulaga nti singa ate bamwetaaga abatayinza kufuluma kyokka ate ebiro biraga nti ate bamwetaaga obubonero tukikyuse bwe tuti gwe mwogezi w'amagye wa poliisi wali badde ogamba otya nga gwe mwogezi w'amagye wa poliisi wali badde ogamba otya nti basabo ne bannyabo yatulemye kati ebintu byatemye okukola tetumanyi we yayise bannange tukoze tutya wali badde oyogera otya
ngogwe mwogezi w'amagye wa poliisi wali badde oyogera oti nga gwoli wali mu lukuŋŋaana lw'abamawulire wali badde ogamba oti kitegeeza yabalema ace ŋŋamba nga gwe mwogezi w'amagye wali badde ogamba oti oba owa poliisi ku Kyagulanyi bagamba nti omusajja okusiigwa tugamba nga byennyini wabitugamba ate kati kyekiriwo kati wali badde obagamba otya abamawulire kubanga omwogezi wa institution yonna omulimu gwe gulina okuba ogwo kuwa ssuubi kuwa confidence kulaga nti embeera ebali mu ttaano kulaga nti ekifaananyi tekiringa mu mulowooza gwe mulimu gwe era yaba akoze omulimu gwe era ne bw'omutuga tagenda kyogera tagenda kyogera naye nga bw'ogambye nti ebikolwa biba biraga mwe ne mmanya nti abasajja balemeddwa kino nakiri bwe kiri naye tasobola kyogera ne bw'oba gwe tosobola kyogera nti ki nti basabadde banyabo ki tulemeddwa omusajja atulemye ntiki tekisoboka kati waliwo ebintu byolaba nga dogamba nti ng'omwogezi wa institution ye bwati walina okwogera bwati walina okwogera ne bwoba gwe ne bwebanze bweti bweyina okwogera kwanze mba mwogezi wa institution wa kitongole era nyina kwogera bireetera kitongole kubanga kikyalina amakulu otherwise nomala obyogera awo wenyini yino omulimu awo wenyini oba tonava ddakaze endala omulimu ogukoma omulimu ogukoma bwegukoma tegweyongerayo tegusobola kweyongerayo ngaani yali abyogedde bwekirina okuba omwogezi wa institution bwati bwalina okwogera embeera ne bwaba amanya amazima ne bwaba agamanya amazima ekyalina okwogera nolwekyo nze mu nkola bwetyo ndowooza nti omwogezi wa poliisi oba ow'amagye byalina okwogera byebyo bwati bwalina obyogera enkeera ne bwe bannonda nange nga ndi mwogezi w'amagye oba wa poliisi byenjogerera ddala bye byennyini byenjogera kuba nze mba nyina okuggala nze nyina okulaga nti institution ekola oba tewojjeko okwetegerera kubanga kiri bwe kiti ate gwe n'okyogera nga kiri bwe kiti kati kankuwa ekyokulabika bwana Mayanja nti omusajja Tegusulwa nga tumumanyi ng'omusajja omutegeevu naye kati nadde nagamba nti ennyonyi ezabadde waggulu munyenye anti kakati abo aboogera babagala kusuuza kayanzi bodde bo tebasobola byogera waliwo omusajja yafa wano bambi baali bamuyita Tamale Mirundi bamukubirako essimu ku radio ne bamugamba gwe Tamale Mirundi mukama wo twamukoowa lwaki togenda n'omugamba nti twamukoowa atuviire ategeeza Museveni Tamale Mirundi amuvugamba tugova okola mulimu ki musajja n'agamba nze ndi muvuzi wa takisi ogivugira wa musajja mbonne masuba n'agamba nti kakati bw'oba osobola okikola tusinkane ku paaka empya tukwatagana ku paaka empya naawe okubire mukama wo Katongole essimu akulira Utoda omugambe twakukoowa ogende bw'ogikuba nange nja kukubira ono nawe Katongole mukubira essimu omugambe nti twakukoowa olyoka olabe omulimu ogusegeza mu Utoda takisi bonoddemu okugivugirayo kyengezako gamba bwana Mayanja nze ndi wa opposition era ndi wa nopo nenze manya oli kyasobola ne kyatasobola so yakunenya mwogezi wa poliisi oba w'amagye kwogera bwatyo kubanga gwe mulimu gwe gwalina okwogera kibanga bwe n'ogamba mu bbaala nga buli mu bbaala buli omu n'agamba omukazi agaana atya okunzigulirawo wonna wengende oba ku mwenda bw'aba tayogedde bamuvunaana nti ki bw'aba tayogedde byalaba bijja kumukola bubi oba nga kumuswaza bw'asirika bamuvunaana kubanga aboogezi b'ebitongole bangi nnyo nti omutuukira nga lweki abadde mu kitongole n'ogera n'omubuuza nti kino mba nesa tugere ku kino onyonyola abantu kiryalinga eye naga nti omanyi ekyo sijja kukyogerako okitegeera ekyo tukireke sijja kukyogerako tujja tukirinda muko guba gusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu nga buli kaseera gamba sijja kyogerako ekisooka gwe wali ofuna omulimu bagamba ki wafuna omulimu ng'okimanyi olina okudefendinga ekitongole n'olayira n'okulayira
okimanyi nti buli mukozi wa gavumenti alayira obutogera byama bya gavumenti okimanyi nti olayira kobe MP okimanyi nti olayira musango obukozi wa gavumenti okutobola okubotola ebyama okimanyi nti musango okimanyi nti olayira n'okwata Kurani ne Bayibuli obutasanguza byama bya gavumenti nagira bisabo bi kati ovoti awate n'obyogera kati kankwe ekyokulabiko nze ndi musajja mukatuliki nyina gwe ne baketaye naakulabyawo ng'aleeta ekibuuzo simanyi bafather simanyi babaagala abakazi ne mubaketaye kubanga omulimu gwange teri nganze kwogera ku bukatuliki bubi oba bituufu oba si bituufu tobyogererawo wendi gwe mulimu gwange kati osobola kumpeeza n'ogamba mbwa Tegusulwa nawe laba amazima kubanga buli woleeta obujulizi nyongera kwekyanga sikuganya na kwanja bujulizi ng'obwanja kuki teri nze mbeerawo ng'ekindiko nti nze ndi mukatuliki kati gwe byogezako gamba mb'oleeta obujulizi mbu father simanyi ayina abaana nkuyoola buyoozi sikuganya kubanga nze ndi mukatuliki omulimu gwange kusigala ng'obukatuliki bulabika bulungi niyinza okubeerayo father yakoze ebyetakwatagana kisoboka niyo oyo omu talina kutta linnya lya institution yonna lya bukatuliki mbolokuba eriyo father omu yeesuddemu akamba yaaya era nze nkugambirawo tekisoboka tebiriiyo oyo si father bw'oleeta ebifaananyi byonna nga ndaba ebifaananyi bireeso tanza okuleeta obujulizi nga nkuyoola nga batutaawuluza buli omu akwatalirye ne si byakunnyonnyola busimanyi bituufu kuba gwe mulimu gwange nze nga Tegusulwa nze ndi wa Liverpool mbeera okuwolereza Liverpool ndi wa Nuupu mbeera okuwolereza Nuupu ndi mukatuliki mbeera okuwolereza bukatuliki nze bwete bwe mbeera era nomala oneewesa omulimu gw'okwogera ekitongole kye mba njogerera oba bituufu oba si bituufu ne bitaba bituufu nyina birungiya kubanga gwe mulimu gwange nze njogerera ekitongole mwabala mu byogere nenze banonda ndi mwogezi kwogera birungi ku kitongole intelligence ya Uganda olaba ng'ekoze bulungi ku Kyagulanyi nedda eyinza okuba tekoze bulungi ne pointi yange eri nti omwogezi byalina okwogera ebyo omwogezi wa security byalina okwogera toyina ngeri gy'osobola mukaka kubyogera bulala kakati kambuuze kati ne bwe tuva mu security tuzze mu bidala kale by'omupiira ng'oli owagira timu ki maniyo nga bagikuba goolo kale ng'ekuba goolo naye nga goolo eringa enfu abamaniyo nga bali mu kuwaga ebole eddakiika 5 ng'ogamba otya nti bannange wadde ndi wa maniyo naye butuufu goolo nkyamu twogera kisi kyogera mubawagize mu kibanda mubawagize mu kibanda tugikube naye badde y'amancoolo ebadde y'amancoolo yolefa agibaze naye badde y'amancoolo ebyo obyogera ovudde mu kibanda obyogera oli mu kibanda olina banno walala tosobola byogere wali n'ovaawo era bakubuuza oli wa maaniyo kigwe penalty bagabye penalty ya maaniyo netamukubye bulungi ekibanda kyonna kikutta omuliro nga gwogamba otya nti ndi wa maaniyo ne penalty lefa lyona penalty tagituwa leka naawe kuki nja kulaba naawe omupiira kale wali ku fiiti nja kikola kagenderere mani yebeerewo embeera ng'efunye penalty siituufu obyogererewo olabye bona ovaawo awo waliwo ekintu ng'oli wa maaniyu ebyo mwetereza bwetereza nga muze walala penalty oba ntuufu oba si ntuufu penalty ensi bwetambula ensi teriiko ebyo musimanyi bituufu bikyamu oli wa maniyu penalty si ntuufu bagibawadde entuufu penalty ntuufu ne bagenda gikuba maniyu si ntuufu kati nawe nga bakusanga bali abagamba bannange namwe mukkirize penalty yeeyo bannange maniyu eyaawa nze bwentyo bwendi bwentyo bwendi bwe kitambula era bwe kirina okuba
kakati wana abamalo abagundi abaseneko bagenda bajjako ekikopo bagala bajjako ekikopo wabiwulidde batwa ekikopo bagala nga okusanga ku paka nga oli senego waligo gamba kafu ntuufu eteeka 82 ne 81 kafu ntuufu senego tuze ekikopo ky'abandi ovaawo ku paka bakubuza oli mu senego oli muki inze bintu ndi mu senego naye bintu mbiraba mu butufu bwabyo gende moloko kati gende moloko gye babirabira mbutufu tuwano tuli ba senego gende moloko gye babirabira mbutufu wone ekikopo kya senego yatwala ekikopo ne obutufu bwe buliwo wana mayanja gwe bwogamba bwoyogerako oli aba mu senego tayagala kumanya butufu bwa kafu senego yatwala ekikopo full stop era woleetera obuwaayiro bwonna simanya amateeka tukuba bukubi tukuba bukubi embeera bwetu bwetambula kale waliwo ebigenda mu maaso waliwo David Lutalo simanya obuzibu buvaawa politics oba kubanga tujjukira bulungi nnyo nti David Lutalo ne mabegako keeyo yafuna okusomozebwa era mu politics oyo nga abana babuuza sebo ogwawa nabako byayogera awo ne bimutabukira bwe yali embalala eyo bino bitabuka nnyo kokakana nga oba oli awo afunyemu okusomozebwa mu music naye era nzo tekyakoma okwo yalabiddwako nga ku mukutu gwa TikTok nga agaba ennamba ya booking agamba okubukinga David Lutalo ennamba yange eri bweti ne bweti ne bagamba omusajja ayimbidde kumpi kati ali agenda mu myaka 20 tagabanga ku namba ye ntibanange namba yange y'okumukinga bweti bweri kati omusajja nga kiridde nnyo naye okusinzira ku birabwako aga nti politics yamunywezezza entegetega gamba nti waliwo omuntu asindika abantu okujja okumuvuma naye yavuddeyo nga mukambwe n'agamba najja kubatabukira tasiwa kuzannya kati tajja kunyigirwa mutoka ajja kubawalabula David Lutalo politics nga ayingidde mu buli kimu music bya mizannyo katemba byonna waliwo omuyimbi awo yali wa Eagles omukyala alina akayimba kagamba nti kati lutalo lwa bigambo waliwo omwami bamuyita Machiavelli ennaku zino mbadde musomako nnyo kati mpezza emyezi 6 nga musomako era ngenda kutandika kumunnyonnyola abantu Machiavelli munnyonnyola abantu lwa nsonga bbiri esooka ensi teri fair Machiavelli yamala obudde bungi nnyo ng'anoonyereza ku muntu yali munnabyabufuzi ow'amaanyi ddala n'abeerako naye agagendako mu senate naye n'aba ng'asemberera nga bonna okolera ku parliament awo n'astadi nga bannabyabufuzi ebbanga lyonna naye ebiwandiiko bye bisukka ne ku politics ne bijja ne mu bulamu obwa bulijjo Machiavelli annyonnyola omuntu nti buli wantu wonna wabeerawo olutalo era tebakulimbanga gwe agamba togenda mu ntalo kubanga buli w'obeera balina okuba nga bakulwanyisa ekyenjawulo olutalo lw'omanyi luno nti omuntu akugiddeyo omuggo oba ekiso ne olutalo lubeerawo olwa buli mu ngeri kubanga resources ze tulina ntono ate buli omu zaayagala kale ate omuntu yatondebwa nga ayagala controllinga nga yasalawo olwo ekiri muntu kye bayita dominance omuntu kyayagala okuba nti ye alina okuba ng'afuga abalala now okusinziira byannyonnyola n'omugeraganya n'omulala Robert Greene yawandiika 48 laws of power abantu ze bakulembeze nnyo era nazo nja kutandika okuzisomera abantu emu ku emu naye ne Sun Tzu ne yawandiika the art of war kati olutalo mwami Lutalo alina okulubaamu butereevu ayagala tayagala atya era ku lwaki nti alina erinnya waliwo ekitimu otuuka n'obanga byombi tebikutaasa bw'osirika lutalo musango bw'oyogera musango bw'osirika musango kyekiti lutalo David Mwali
y'omu ku bayimbi ba Uganda bannakinku mu kulaba okwange ekyo toli tasobola kibuusabuusa tosobola gamba nti abayimbi ba Uganda abanene lutalo taliimu mwali tusobola kuwakana ani asinga ani akulembera ani wakubiri ani wakusatu ne mu bayimbi aba Uganda abayimba batano lutalo mwali agoge mazima now boba buyimbi bwotyo ng'eriyo muyimbi munno ali ku kozi y'abantu no sirika kireeta obuzibu bwa mulundi gumu abantu okwebuuza oli luddawa badde bakusuubira kwenyigira mu butereevu version ya Lutalo agamba nti nze siri mu byammwe bya politics nze ndi muyimbi ansasula gwe nnyimbira era mundeke mbeere mu by'obuyimbi byange awo mbanga mukkiriza nze nga Tegusulwa naye bw'omala okwogera ekyo olina okwegendereza obutaddamu kusuuta mulala yenna ali mu lwokaano mu ngeri yonna kasita ogamba nti nze siri munnabyabufuzi ndi mu buyimbi muziki wange mundeke oteekeddwa okuba nga tolina munnabyabufuzi gonna gujja kuteetera naye kale okuteetera oyinza ogendayo olenza okuŋŋamba nti nze ndiwe NRM oba ndi opposition tole munnabyabufuzi naye jangu onyimbira oluyimba nze nalirowoozezza oyinza ogenda n'oyimba naye bw'ogenda okuyimba kakasa nti oyimba ezo ennyimba zo zokka eza laavu waliwo bino nyimbirayo akayimba akampaana mu bawagizi bange kati oba osaze layini kubanga olwo akayimba kamuna NRM ke yayimba bamuyita Silivia awo oba osaze layini kubanga oba osalidde layini akayimba k'oyimba ekigendererwa kyako kiriki kyakuwugula abantu ng'obajja eno ng'obazze eno kyekigendererwa toyawukana n'oyo adikampeininga kuba n'adikampeininga naye ajja kujja ayogera ebigambo bye oyo Honorable Kyagulanyi akyali muto talina experience n'ebirala ayogera ebyo asobola okukukyaya kati neewe oyimba akayimba akawagira opponent wange nawe oba okoze kumpi kyekimu owugula abantu ng'obajja eno ewange obatwala eri therefore kati ziba zirina okwolekera kati baba balina okwambalira oba n'oyimba waliwo abayimbi bebakola bino bajja lo nayimirizaamu nagamba DJ lo okuyimba likusooka kuyimirira ate n'oyogera ebigambo awo ebigambo ebiringa ebigamba nti mulondo ono awo oba mulala ne bw'ojja obuzi kuyimba naye nga n'engeri gy'oyambaddemu oli bwakulaba ayina ekimujjira nti owagira ono kuba oli influential y'ensonga lwaki waliwo okusika omuguwa eri bannaddiini abakulembeze ab'ennono okugamba nti bayingira mu politics wakadaala kuba politics wakadaala wakoma nnyoko kati bw'oba father bw'oba imaamu bw'oba omuntu ng'oli mwami wa kabaka olina okuyingiramu naye nga weegendereza kubanga ekitiibwa ekibadde kikuweebwa politics bwazannyibwa eno balina okukanyugira effunfugu ate lyetaalyagadde naye ate tetugamba nti kukanyugibwa bwa kitiibwa kanyugira wa kitiibwa naye ow'ekitiibwa oba omunaddiini oba celebrity yingiramu nga message ya bonna oba ng'ensonga ffenna etukwatako nti oluguudo lubalemye ebyobujjanja bibalemye ne tosala kugamba nti n'olwekyo muwoono oba muveeko kati oba osaze kubanga oli akutya nti bagenda kuwuliriramu kati ye kyakola naye akulumba kivandulo ne wano wonna kati bwoba kati nze ndi wanobo ndi munnabyabufuzi era amafuufugu mba ngasuubira oli okunsindisa ebinnyo okunvuma mba nsuubira kubanga ndi mu politics ow'okusala eddiiro nze ndi wanobo ne bwe mba kuba kati ate omulala alinga nze naye nga wamawulire
nga wa mawulire netalinga nze politics tamulimu takirizibwa ate kutuuka nze wentuuka ye alina okubanga bonna naye bw'atuuka ekiseera n'agamba muwagire ono oba muwagire oli ng'oli wa mawulire kati embooko bwetokota tosobola tugamba nti ate oli wa mawulire kubanga kakati wayingidde politics owakadaala naye okkirizibwa okubyogerako byonna emyaka 4 bino biremye kino kiremye naye omaliriza togambye nti londo ono kati londo ono aleeta obuzibu oba n'abasajja okulaba ng'okuba sayidi emu sayidi emu gy'okuba sayidi emu kati oba osiizinze okuba ow'amawulire kati ate ng'ofuuse munnabyabufuzi proper ate munnabyabufuzi omanyi bwana mayanja nti waliwo omuzannyo gwe bayita netball gwa mikono football gwa bigere ate mu football bakuba endobo kati bw'osala n'ova mu netball noyingira football endobo nekulya tosobola gamba nti omusajja onkubidde ky'endobo kubanga mu football ebayo endobo kati gw'olina okwetete okumanya olina okukola ki kati ensonga ya mwami Lutalo bw'abanga ayagala abeere muyimbi ayina bw'alina okweyisa asigale ng'omuyimbi kuba si ye muyimbi yeka mu Uganda abalanga tebabalumba abayimbi mu Uganda bali omu bali 10 bo tebawulira 200 lwaki balumbako oyo omu lwaki oyo gwe balumba ekirala bw'oba osazeewo okuteekinga sayidi teekinga sayidi y'abantu kuba toli mukozi wa gavumenti kati nze siri mukozi wa gavumenti tukwatagana olina kuba ku sayidi y'abantu kofiira ne bw'ova ku sayidi y'abantu ate nodda ku sayidi ya gavumenti kati gwe yagala bakwawule batya anti era sayidi y'abantu era eriko bannabyabufuzi abagiriko kakati ate singa dda ku sayidi y'abantu kuliko bannabyabufuzi abagiriko abatakkiriziganya ne gavumenti kisobola muleetera obuzibu anti kasita osalawo kubanga tubalabyeko wano bebalemeseza ebivulu King Saha tomulaba King Saha yali alina ekivulu bwe yakola kyawano ku cricket ovo nakira kyalimu okusooka omugwa mu kusooka naye ne bakireka ne kigenda mu maaso ekyali kiddako ekyemasaka ne kisazibwamu anti kakati bakulaga nti ali ku sayidi y'abantu ne bw'oba King Saha waffe wa Nuupu niero olina okumanya nti ebyo bijja kubaawo tosobola gamba nti neewuunyiza kubanga bojja wano katugeze kati nga bugedde David Lutalo nti alina kubeera ku sayidi y'abantu kubanga takola mu gavumenti ate bano abantu bajjamu ne ssente naye ate bw'ayimirira n'agamba nti bannange oluguudo lw'egindi lubinyo gavumenti mulufeko mulukole akati amasannyalaze ga buseere oba kino oba kiri oba kino abayogedde nga munnayuganda naye ate bali abamuli mu gavumenti bekifaananyi kyebamulabira basomulabira mu kifaananyi ng'ekya opposition tebamulabira mu kifaananyi tebasobola mulaba ng'ayogedde nga munnayuganda kubanga era ebiseera ebisinga aboogera bwe batyo aboogedde nga bannayuganda ebiseera ebisinga balabwa nga abopposition abopozi ga gavumenti ye King Saha asukkawo King Saha yes munnayuganda King Saha munnayuganda kubanga bolaba ono omukyala bireete simanyi mpozi nga waliwo byesaagoberera tegambako nti oba mulonde Kyagulanyi nti oba mulonde noba mulonde oli naye ebbanga nolyaze nga ayogera gamba nti bannange eggwanga lifugiddwa bubi kino nekino kikyamu kino kikyamu jangu onnyonnyole bamuto okulonda kuwedde kati ekyo kyasookawo ninjaga kunnyira kya King Saha King Saha ye wa Nuupu kati oyo yayawukana kubanga yerubona ndikukiri uga nti David Lutalo abeere ku sayidi y'abantu sayidi y'abantu kwogera nti bannange nguudo mbi ku sayidi y'abantu kwogera nti bannange ebintu bya buseere mafuta ga buseere bino bigirere kyotambukikoze sayidi y'abantu naye teboogibeerako bali boobigamba aba gavumenti ate bo bakuliza ku opposition kati oyo waabali nti bo balema okwawula era tebagenda byawula lwa nsonga emu bakutya abantu bakukiririzaamu era bo bagenda pawe kukiririzaamu ebangi g'abantu bakukiririzaamu era kati bano tebagenda bikkirizaayo nina ekira life bwete bwetambula gobadde oveewo ng'ovuga emmotoka wavuze buvuzi kalayini paka watuuse wano obwedde toweta makoona tolinnya busozi
kati ekitabula abantu mwamayanja gatumaliriza gwe kokulooza nti ojja kuba mulungi eno neeno mbugozanyire mu makati tekisoboka oluguudo wali olulabye eyoolwo mbuba bavugira mu makati kuba ne bogenda wali e Rwanda ewa Kagame bavugira ku ddyo eno Uganda left si bwe kiri gwe tosobola gamba nti ovugira mu makati kyabulabe era oba munnanfuusi kyekiri gye twavudde eri nti olina okusalawo gwe tosobola gamba mbu NRM njagala ne NOPO njagala ne FDG njagala gye twabadde eri nga tuva gwe sogenda mugundi mu kibanda ky'omupiira ewaffe wali ew'amaanyi enaakulabye awo kutotaawo w'amaanyi ku kibanda Arsenal gezanya maniyo Arsenal neeteba n'okuba enduulu ne maniyo neeteba n'okuba enduulu tetukufulumya tweyazizaje mwamujewa Arsenal bweteba bokuba enduulu maniyo bweteba bokuba enduulu enyinza okubanga ndi wa Liverpool tukufulumya nga timu zonna sizaagalisa kwololonda weebu kuwezi ebbiri olina kulonda weebu gwogamba otya mbu oli mulungi buli wamu obanga Arsenal maniyo bwebezanya ne timu gyezanya Arsenal tawagira mu maniyo neko lwagamba ndi kuloni kati kululani mpagira Liverpool kube maniyo kati ategerekeka nti wa maniyo nekuguna ali ku Liverpool ekube maniyo Arsenal awagira Arsenal ne timu ya maniyo esamba ne Liverpool naye akolaga ati Liverpool ni nyagali gobo omupiira ategereka nti kulera ali kuloni netasobola kubanga Liverpool bwe kuba goal nakuba enduulu Man U bwe kuba equalizer era nakuba enduulu mumuganya muti oyo batuulamu tweyazizaje getubasiibudde na Uganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina beera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza Omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'Omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo Omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.